Balamusizaako ba followers bange namwe abandabira ku For You page. Nsaba busabi n'omutima omulungi sharinga video eno. Sisabanga ku sharinga video naye nsaba sharinga video eno bw'oba ogirabye neekukwatako sharing ewonye n'omulala ow'ekye yandikudde mwezi mpizinakuddemu. Nkusaba gwe Kadaama aliyo naddala mu abawangalira mu Saudi oba omutolosi oba oli mu contract, nkusaba weegendereze nga mukama wo bw'aba kuwadde ssente naddala ebitaano bw'aba kuwadde ssente osookanga kuzikebera. Osookanga kukola ki? Osookanga kuzikebera muno munda awabeera siiro eno wano munda wano waba walina okubeerako ekifaananyi kya kabaka. Okitegedde? Muba mulina okubeeramu ekifaananyi kya kabaka nga bw'okiraba wano bwekityo bwe kirina okubeera wano awabeera siiro munda. Oba teweegendereza tosobola kumanya nti zino ssente kicukuli. Osobola okukikkiriza? Osobola okukikkiriza? So mwegendereza mubeere careful ku ssente ze babanga babasasudde. Mukama wo bw'aba kusasudde weekennenye nnyo, simanyi oba bwe Buganda, okebere ssente olabire ddala nti ssente zakuwadde ezo ze ntuufu kubanga nga bwe muziraba wano. Bansasudde nagenza okutuuka ewaka okuwa driver wange okuntwalira ssente okuzisindika nga ngamba bino bicukuli kate nzirike bicukuli nga bw'okiwulira. Oyinza okuwaka bino byenayuziza bicukuli nga bw'okiwulira. So mwegendereze mumanye nti muno mu Saudi ebicukuli mwebiri ate bitambula nga bw'olaba amazzi agatambula. Mwegendereze nnyo bwe bakuwa ssente osookanga kuzikebera nga bw'olaba zino. Osookanga kukebera wano. Oba tokitegedde osobola okubuuzaako munno n'akugamba, naye nga bwe bakusasula make sure nti okebera ssente ezo n'omanya nti bicukuli oba ndamu. Mukitegedde? Kati bw'oba okitegedde sharinga video etaaseeko n'omulala tagwa mu mbi nga zimu zinakuddemu. Mbaagaliza kiriko gwe kitwala oba okukirekawo. Yesira mikwano omanyi bagamba nti ekijja omanyi kinyaga bitono. Kati bw'obanga oli nkuba kyeyo mosti naddala abatolosi kizibu nnyo kya Kadaama ali mu kiyumba okuweebwa ekicupuli, era kyammanyi ku mukyalo ono alabika ali bweru. Kadaama omutolosi ssente z'okkirizagaana boosi agenda kuwa cash. So kati mukwano ke kaseera obeere nga ssente ezo ze bakuwa ozeekenneenya omukyalo ono atulaze ssente entuufu bwe zifaanana n'ebicupuli we bifaanana. Tofuluma nnyumba ya mufirisuuti nga teweetegereza ssente zaakuwadde. Oyinza okubeera victim ng'omukyalo ono nti yamaze kutuuka waka agamba kangende nsindike ssente otuukeyo nga bicupuli. Teberezaamu singa we yagenza osindikira ssente baamukutte ogw'ebicupuli olaba bw'asibira mu kkomera, kubanga bw'omala ofuluma ennyumba y'omufirisuuti n'ekicupuli kino kizibu kyakuddayo mugamba nti wampadde ekicupuli. Ate kizibu kyakakasa b'amateeka nti ssente zo wazijje mu kiyumba ky'oyo. Guno nno guyinza okufuukira ddala omuze abafirisuuti ne batandika okugaba ebicupuli. Mosiina ddala kuba nkuba kyeyo nga oli mutolosi. So omutolosi weegendereze nnyo.